How are you doing? Kuchikingo obadde ki? Tendo, how are you doing? Mpaka eki yange. Kyesiza okunyiiza. Sembera mu katinyo banga kutama mu katini. Oli otya? Ndi bulungi. Obulamu buli butya? Tunula mu kamera naawe obadde ki? Nze nga ngitunuddemu. Anti nakunyiigira. Lwaki wanyiigira? Keki yange. Nini Tendo naawe olimba. Kanandi kusanzeewo. Nandi kusanzeewo. Ona. Nyongera ku ddoboozi kale kutamamu kawo katini. Happy New Year. Happy New Year to you. Okay, buuza ku bantu baffe abali ku Waswa YouTube channel. Balamusiza abali Tunule wali. Yes. YouTube channel. Tunula wali amaaso wali wentunudde nange. Ne yange nyini. Okay. YouTube channel mpoze eriki? Deborah Tendo. Princess Deborah Tendo. Obadde wa? Kadde mkyalo. Mukyalo ludda. Kadde mkyalo Bududa. Hey. Oliwe Bududa bulijjo. Bereyo mu nsozi. Mwe amazzi ge gatwala buli kanaku. Nno atele batereza bambi wanyira n'okunyirira. Aha. Kye kibadde yamalewa. Malewa tetulidde nnyo. Lwaki? Lwaki? Kale gaabula. Temukyagala kulima. Pakowa. Oli otya obulamu bulungi? You're welcome back from the village. Thank you. Wow. Mbadde nga nkulengera ku social media ng'oyimbira abantu beyo okuba ettendo nenga omwana mulalu bw'ati bulijjo. Okay. So okusoma n'okutuuse Deborah okimanyi? Mbuuliramu ku myaka ebiri temusoma. Emyaka? Kyansobola okwogera abaana bakulidde gyo mu COVID kati bwe tuba tuddayo okusomera tulina era okwegendereza. Neeyongera okutamemukko nga we nkutamyemu akatini. Lwaki obeera ng'oli straight nnyo oyagala kunsinga buwanvu? Obadde okyaŋŋamba nti ogenda kusomera ku ssomero ki? Ngenda ku Steva. Odde. Zirayo ku Monday eno. This Monday. Kati music waffe tugenda mulekera. Music bajjamu kwasaganya mama wange. Taata wange. Nze sijja kubaako kulungi. Ojja baako naawe. Okitegedde nyireka sijja kubaako. Ojja baako. Nja kubirekera daddy ne mami babikwasaganya. Kale ebyo music nakabiyingiramu kati sibitegeera nnyo. Kati bonna abanaabibeera. Naye akayimba ko kalengera katambula empona. Okitegedde. So tugenda kusoma mbulirako wetegese otya nga student. Mama badde manyi nafuse mukazi. Ngambye nga student wetegese otya? Nze? Nga student. Netegese okuddayo okusomera. Atula mu kamera nga obadde tudde nga wentudde bwentu tunagula etunona. Ngende nsome. Kale nwanirire future yange. Mpulira. Kubanga nange ondaba emyaka gindeseeyo. Myaka emeka egikuleseewo? Nkuze saagigamba. Oli omuntu oyagala ku myaka 15 owulira emyaka gikuleseewo nnyo. Ne Deborah naawe olimba nnyo. Yongera nnyonnyole tugenda kusoma. Myaka 2 bale tosoma. Kati olowooza ki ddala mwe munaakwatira ebintu mwe togenda semba Deborah mu kirasi? Nze? Sala njigobye. Fire. Linnya Yesu. Like what do you expect at school weesunga ki nga student? Kikiwadde missing ennyo? Neesunga nange subjects ezo ze bagamba ennyingi simanya 24 subjects nange nzeesunga. Nzisomeko. Neesunga kale secondary. Pozi usomanga alina obeera tonyumyanga mmanyi oli mu senior. Ogisomanga composi. Nze bwendi mpuliriza. Weesunga kusoma subjects zibeera ebiseera ebisinga zibeera 14 ku 15 teziwera 24. Teziwera. Ozeesunga? Neesunga biology kubanga science badde mukola nnyo mu primary yange. Era biology gwe weesunga tuyinza kwesunga ku bintu bya ddiini? Mama nga oyo bamuyita batya CRA. Oyo mbadde musoma kati nzira ku bino ebya science ebyo byotasomangako? Embisoma anti ngamba ebya science nga biology abadde mupya tomuwulirangako nesebo gwososa okwogera leero nenewunya n'okunywa nozogola namugwa kale yanzibuwalira nnyo manyi nze ebiseera nabeera nga nsoma amagezi gabeeranga matono mwana tu kati ninamukama naye era aga ga science gaali gaagaana kati biology se namugwa nze nyamutuuka ogenda mutuuka ogenda kufuna emikwano emipya nze anti ejja primary gifuddewo kati mikwano empya
Enda sawa mukama ngaidinge ku mikwano emirungi gy'anampa. Okay. Sawa zibadde nga anyway ng'ebyesoma we tubiwunzika emabegako ova mu studio wa Timo ova kukola luyimba ki? Luyimba lwange olupya simanyi engeri gya drogeramu naye nsobola oddi kuyimbiramu. Ate nze baali baŋŋanyeko okunyimbira tugende. Mukama zuno nzize woba nange ebyange biteredde leero. Kwajjako Jessica Sampakalo ojja kawulira. Toza nagenda okajja mu studio era nze ozagenda baawo omulala Ani nze ngenda okajjayo kitegeeza nja kuba nkawuliza bulungi nnyo. So studio session ebadde etya Timo ebintu abikubye bulungi ayina ekyuma oli baaba okitiddemu yakolamu bakuyingiza mu studio embeera neetabuka banaye akikuba naawe omutuufu n'owulira nga kyekyo. Okay. Bambi akuba bulungi nsanyusa nnyo kukyolabye mbadde naakatuukawo nti naakikubirawo nempulira nga nkyamusa olukubya ekidongo olundi guno okyamukirawo netendo obufere nga bukufuukidde obufere onoosobola gwe onoomalako. Well, that's nice. Olaba omwana omuto asiimye endongo ya Timo naye mukangwiza akayi naye mumanyi kyoga Timo simumanyi n'emyaka gyange emizeeyi nyinza obutamanya Timo kadi myaka 37 nkuze naye nga tukyaliko ebyo nkyakubanja keeki naye omuntu alabe leke waliwo saaliwo nandibadde keeki njitola paka buduuda walinoonyeza wabuuda ina anko nasa wuyo anko nasa ssebo omwana abuuza keeki ye tiwalirese keeki eyo jangu obinnyonnyolere wano jangu leete n'omutwe gwo omunene keeki ey'omwana eri luddawa keeki mugibanje Emma temugibanja no Emma bampulira n'enjala ennumiddewo tugende ngulireza ebitono 2 kyogamba yalita yawula eri nazabita andi zonna zisigala keeki tolandi zonna bazikola bali bagambyeko ti ebitono bagikola mu kawunga ka muwogo zonna ziva mu gundi mu mwanyi nawulirako wamma twali tusala keeki ezo agamba keeki ya Tendo mugiteeke wali kati ekiminiza timugimuwa ate keeki giwase mabbali Tendo keeki eyo giraba keeki eyo twamaliriza bituga birekana nyolinda mukasi keeki eyo gye mwogerako gye munumiriza ennyo ekituufu keeki nagigabira abaana bakyeza eyali eyammwe nagiwa abaana bakyeza babo bali we bali obamanyi badansa naye nti badansa bafe abo batonga gwe so kali nasanze nti yokumanyira ne keeki mundeke twali eri neyanaayo yanko nasa yakuwulira ze sinawakanako keeki kituufu naye nyitegese nga ya Tendo fuba nnyo okulaba nga omenyawo ekyo Tendo kyagamba omugulire keeki Tendo kati tugenda okukola engeri gyadda ku ssomero odde nzirayo ku manda enkyanja kuba njeetaaga it's okay enje tugenda beera ku TV nja kulaba ekyokukola okay nja kulaba ekyokukola keeki engeri gye neekutuukako kubanga nemmanya gy'ommanjizaamu keeki si yabukula keeki bazituwezi enjala ennuma kale wakiri nyimbira ka birthday wishes engeri gyotaaliwo Happy birthday dear Emma. Happy birthday dear Emma. Ne bajimbi eyita. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday dear Emma. Era nga wenka kuyimbide ne keeki yange njagala. Bino tuyafuka byampanku we. Keeki tugenda gisalira plan. I will see what to do for you before you go back to school. Nja kusasula keeki osobola kubanga ogifuna naye kyekugamba mpuliriza bulungi wano ogenda mu senior 1 kitegeera senior 1 ogenda kusanga emikwano emipya soda wange oyiwako kitundu omulala omulekemu tutegeraganye yesebo kyeŋŋambye bebaaga wa kitundu senior 1 sinyangu nga bw'okirowooza ogenda sinkana abaana bapya ogenda sinkana emikwano emipya kuzi ogenda fuka omukyala so kati soma oteekeo omutima gumu dadi omusanyuse Uncle Joshua anze mwita Uncle Joshua omusanyuse ne mami obeere mukyala avunanyizibwa bw'obeera serebu nga wasomako oba wakana okitegeera
ojja kuba akabenga anze nasomako kitegedde bulungi nnyo omulanda wali talina magezi saayina naye nasoma amagezi saayina mangi naye nasoma okitegedde bulungi nnyo nasoma ebyo nebitegeera bulungi kuba amagezi gaali matini naye nasoma soka kyenza ogala kiri kimusoma genda osome okome results ennungi so naate otuukiza kiwangamba kiri kyagala okuzimba bagamba bagala kuzimba kiri olina okuba nga osomye okugizimba ebeera ennungi okitegera I wish you the best genda osome tonswaza obeere celebrity yakola ki music tugenda mupushinga mpola mpola akayimba kakapya ke tuva okukola leero wekana bakafulumye tujja kukima kusomero tukakole video me myself nja kujja nkunobi tukafulumye video then tunabe ekiddako okitegera kati siibula abantu basiibule bagenda batuyagala va mu kamera njagala vaamu oyinza batuyagala va mu kamera nga tugibeeramu kale basiibule bagala kyo bagamba nga g'omuyimbi basiga nga bagira music ku YouTube Princess Deborah Tendo ne Facebook page yo tulabe basiibulako abantu bange mwenna nsiibulako n'abaana abato bonna abanfollowinga ku YouTube yange naye okusinga kuliko bantu bakulu amagezi gembawa nelinako bwe twali tuli ku radio obukedde wawulira otya kubanga watya nze bibaawo nakulanga okankana nedda empewo yali nyingi nawe Emma mu studio nawe wagiraba empewo yali nyingi kati empewo eyankanga kati bwe naakuzaayo kuba tugenda ku Rest TV kyo kinaabaawo enkyo enkya ngenda ku Rest TV enkya ngenda kuba n'amaanyi wanakulanga wenootidde radio ng'ogitidde neŋŋamba ono omwana abadde nze njogerera ku radios just how empewo yasukka ebimwe byabukedde byali binene ogenda obeera mu buleedo radio obuti kati kola wagenda munene anyway mbadde gamba onsiibule nawe nkusiibule nsiibula ate siriko Emma bye bye